Gavumenti emaliridde okuleeta bbaasi mu kibuga Kampala zisaabaze bannakibuga mu kifo kya takisi era we twogerera ng'etandise okubangula abakugu abagenda okuzeekebejja mu nkola eyitibwa saavisi mu Lungereza. Abakugu bano baleeteddwa mu bifo eby'enjawulo ku nguudo ezifuluma n'okuyingira ekibuga Kampala era tubasanze bali mu kugezesebwa ku ttabi erisangibwa ku luguudo oluva e Bombo okudda e Kampala. Ebifo bino biteereddwa mu tekinologiya ow'omulembe. Kino kiraga nti gavumenti emaze okweteekateeka, kyokka Hannington Kiwanuka omu ku bakulembeze mu kibiina ekitaba abavuzi ba bbaasi mu ggwanga agamba nti wakyaliwo ebirumira mu nteekateeka eno. Bbaasi ya tawuni saavisi etwala buli omu, eteekamu ejjamu, eteekamu ejjamu, teyimirira ekola eti erawundi egenda obugenzi bweti. Ate bbaasi ya tawuni esaavisi tevugwa edulayivu omu. Kiwanuka alina ebibuuzo byayagala gavumenti okusooka okuddamu nga tennaleeta bbaasi kukolera mu Kampala. Naye kaakati wano abagenda okuleeta ebbaasi wa ewezigenda okutikkira n'okutikkulira wa ekirala Obadola eyiva ebameka bebate ndese. Ono era ayongerako nti gavumenti erina okubangula abavuzi b'ebidduka bonna ku nguudo kubanga mpande emu eyiwa ekisero. Ekitaala tokyusa jjiya linnya namba emu eggweyo eddoboozi lyayo ogenda okukyusa bbiri ebitaala obanga obiyiseeko. Wilson Tamara omubanguzi w'abavuzi b'ebidduka mu kampuni eyitibwa Country View Driving School agamba nti waliwo ebbanga omuvuzi w'emmotoka ennene lyalina okumala ng'atendekebwa era bangi kubavuga ebidduka ku nguudo tebannafuna bukugu buno. Bbaasi kye kidduka ekisembayo mu bidduka ebisaabaza abantu era kiraasi yakyo tugiyita DE. Omuntu okugifuna asookera ku kilaasi B ne wayita emyaka 5 najja ku takisi ye kilaasi D1 ne tumwongeramu tukiyita extension okulinnyisa kilaasi ne wayita emyezi 3 najja ku coaster ate ne tujja ku coaches ennene era kilaasi yayo DE. Tamala agamba nti waliwo n'amateeka amalala ku bidduka gavumenti gerina okuteekesa mu nkola naddala bw'ebeera eneeruŋŋamya eby'entambula mu Kampala. Nze njagala obale pikipiki 5 ku 10 wano oba waliwo omusaabaze ayina helmet. Tewali. N'olw'ensonga eyo gwavuga oba ne helmet naye ate ne gwe baweese yennyini ateeka okuba nga ayina helmet. Era bw'oba onootambula gwe ng'olina ekidduka giteekeyo mu buutu emabega. Bw'onooba at one time owa motoka oli wa bigere naye ng'onoogendera ku bodaboda helmet gibeera nayo. Abakugu bano essira balitadde ku gavumenti okubangula abavuzi b'ebidduka okutaasa abafiira mu bubenje ku nguudo. Richard Mwanje, BBS Telefayina, ageesigika.